Omusikawa Paulo Kiyingi Daudi ejinyo kulojja tebigwayo atyaba kweyuna obayamba n'olw'essanyu lyabwe nakubagiza abalakwabo bonna n'owajuna. Bali mutyako basika kale ffenna tudde engulu. Basema ne banyabo twongera okwebaza Mukama Katonda atuyisiza mu kiro kyonna, ate era tumwebaza olw'ekirabo eky'obulamu munaddala kyeyawa bakadde baffe bano betugenda okwabiza olumbe olunaku olwaleero. Nga bwe tumanyi guno omukolo gwa buwangwa gwa nnono era ebimu ebinyweza Buganda n'ekikumira Buganda awamu gy'emikolo nga gino egijjuddemu obuwangwa obutuwangira awamu ne tutambula ng'abaana, ne tutambula ng'ab'endeemu. Olunaku olwaleero tulina ennyimba eziwerera ddala nga 5, naye tugenda okukola emikolo gino mu ngeri ey'obuwangwa era ey'ennono gye twatandiseeko edda okuviira ddala ekiro kye twayiseemu. Ng'agenda okukola omukolo guno ogusooka, nze Paulo Francis Sserubiri Kijoma ni mutabani w'omugenzi Antonio Sserubiri eyabanga Enyanama agalamidde e Kasaraga mu Busujju. Ni muzzukulu wa Yosefu Nkungu, ni muzzukulu wa Amala Kalitunsi, ni muzzukulu wa Kalabanjuki.
ndi muzzukulu wa Kijoma era lwe lunyiriri lw'enkuuma era lwekulembera. Nva mu mutuba gwa Kayemba era jjajjange oyo waali wano Essaka. Nva mu ssiga lya Mpungu e Bweya. Oyo yatuusa ewa jjajjaffe Lwomwa. Lusayidi y'Obuvo ndi muzzukulu wa Mugema. Awo mange eddira Nkima. Basalo ne bannyabo tugenda okuggyawo amaziga nga tuteekako omusika owa Francis Sewagudde. Mwenna gwe mumanyi obulungi, gwe mwalabanga obulungi eyatuvaako. Mu ngeri etali ya bulijjo, oluvannyuma lw'okutambula n'okutambuza emikolo gyonna mu ngeri y'ennono n'obuwangwa awamu n'abaana, omusika tugenda kumuteekako naye mu butaliiwo. Era omusika oyo nga ye Daudi Bosa. Mumulaba atudde wano mu kifaananyi era bw'atyo bwafaanana. Tujja kwongera okumusabira ate ngera bwe yakkiriza obuvunaanyizibwa bwonna obw'okulaba nti asika banne, akumaakuma ennyumba, akumaakuma abazzukulu, nga n'obuvunaanyizibwa yabukkiriza. Kale byonna bijja kumutikkibwa. N'ekikulu kya byonna kwongera kumusabira ate n'okwongera okumulambika. Daudi Bosa nga mulaba yali mutabani w'omugenzi Francis Sewagudde, muzzukulu wa Mikairi Kyaka era ng'ava mu lunyiriri lwa Kyaka. Bonna bagalamidde mu Gomba e Mabuye. Muzzukulu wa Nakatta Mpeewo, muzzukulu wa Mpungu Musiga era muzzukulu wa Lwomwa. Atutte era ajja kutwala obuvunaanyizibwa obw'okulaba nti abaana n'ennyumba byonna atwala obuvunaanyizibwa obwo. Tumuyambe, tumwanguyize obuvunaanyizibwa obwo. Bwera tumukubiriza bulijjo abeerenga muwulize eri ekika, abeere muwulize eri banne basikidde, abeere muwulize eri abantu bonna, nga mu nsalawo ye teyeetiiririra ng'era omuntu gwaddidde mbegere bwe yabeeranga. Yagattanga nnyo abantu era y'ensonga nti twasobodde okusula wano ate era nkiwa n'abalala bajja kukola ki, bajja kutwegattako. Lw'ebyo byonna omugenzi byeyasobolanga okutuukiriza. Tusaba wakomerawo wonna oba wakati tuli mu mbeera yonna ejjudde emitimbagano, manyi kati waali agoberera era awuliriza. Ajja kubanga n'effumu lino lyajja okweyambisanga mu ntebe ye mwatudde okusobola okulamula ennyumba eno oba n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Nkiwa era nga bwe yakkiriza ajja kubeeranga mugolokofu
buli nsonga yonna, era ajja kusalanga emisango gyonna oba ajja kuluŋŋamyanga ennyumba eno awatali kwekubiira, buli omu ng'amuwuliriza, buli omu ng'amugatta. Tajja kubeeranga mulamuzi, wabula ajja kubeeranga muluŋŋamya, asobole okuba nti akola ki, azza banne ng'alamuza mazima, ate naffe tulemenga mukaluubiriza nti kyensibiddeko kyensibiddeko, wabula tumuyambenga mu nsonga zonna, naffe nga tetukaabya kajanja wabula nga tukaabya buvunaanyizibwa. Kyendowooza nti ajja kubituukiriza bulungi. Manyi era ennyumba eno yagireka nga temuli kkubo, wabula nga ekkubo eryo, ennyumba eyo mwajja okukyalizanga abantu aba buli ngeri, abooluganda, ab'emikwano, na bonna, buli muntu yenna abazze mu nnyumba eno. Naye nga mumanyi nti otwenge tuno omuntu atweyamba, ne tusobola okuba nti netugatta oluganda, kubanga n'abedda balinga bagamba nti wanywako omwenge tabaala ofe. Kale kwegamba mu mbeera eyo otwenge otwo bwatweyamba oba nga atudde ne bataka banne mu kika ne ku kyalo, gujja kunyweza oluganda n'eŋŋanda. Ekirungi nti ne lubuga we naye muggumivu, bajja kutambuza bulungi ensonga. Njagala okutwala omukisa guno ekifundikwa kye akiteere ddala ku gwatuukira bw'atandikira emirimu gye egimukwasiza olunaku olwaleero. Mbatungira ensawo eno ng'entandikwa. Sitera kugaba byannyanja, wabula ntera kugaba ddobo, nti omuntu yenna w'anaatuukira bonna asobola bulungi nnyo okukola ki, okwevubira. Kale batungira ensawo eno ng'entandikwa, nsobole okugenda mu maaso. Nnyaba olubuga, ono lwe lubuga wa Daudi Bbosa nga yenna kiyingiriddiya. Oyinza okwirukaku okusooka sineekulengera. Ono bwe bagenda okweyamba okulaba nti batuukiriza obuvunaanyizibwa bwonna bwe batandise olunaku olwaleero. Nga bw'okitegedde nti munno taliiwo, naye ng'empuliziganya ejja kuba bweri, mulabirire abaana, mukuze abaana. Abaana era kukwasa akambe kano okusobola okuba nti ojja kuba bwatiranga emmere, tobalumyanga njala. Buli ajja, buli abeerawo, okulaba nti omulabirira yera omukyalo w'obuvunaanyizibwa yenna bwe yandibadde. Okwasa n'enkumbi eno okusobola okulaba nti abaana tubajuza mu byakulya, baleme kuseenya nviiri olw'okuba nti balina kyakola ki, kyakulya. Mulimu n'emmwanyi zino naye otaba luganda mugyeyambangako okutta emikago n'okutambuza amaka gammwe
ngeri y'obuvunaanyizibwa. Basebo ne bannyabo ziramu okubalaga abasika awamu ne Lubuga aw'omugenzi Ssewagudde nga be bano. Mwebale nnyo, tusaba Mukama abakuume ayongere okubalungamya n'okubalambika mu buvunaanyizibwa mututte olunaku olwaleero. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga bwe nabategeezezaako kati tugenda okuteekako omusika w'omugenzi Kiyingi Ssaalongo. Nzirako era okweyanjula omukolo guno nze Paulo Francis Sserubiri nga ngenda okukola omukolo ogw'okuteerako omusika w'omugenzi Ssaalongo Paulo naye agalamidde e Mabulye. Yali mutabani w'omugenzi Francis Ssewagudde gwe tuva kati okuteekerako omusika. Yali muzzukulu wa Mikayiri Kyaka naye agalamidde e Mabulye. Ova mu lunyiriri lwa Kyaka oli muzzukulu wa Nakattampero era jjajja waali wano. Ova mu ssiga lya Mpungu Lubweya era oli muzzukulu wa Lwomwa w'Ekirambika. Olunaku olwaleero ogenda okutunaazaako amaziga asikidde Paulo Kiyingi ye Dawudi Kiwuuwa asikidde Ssaalongo Kiyingi Paulo era nga ye muzzukulu wa Ssewagudde Francis muzzukulu wa Mikayiri Kyaka bonna bagalamidde Mabulye. So sumikiddwa olubugo olwo ng'ekyambalo ekijja okwawula oba ekikuwa obuvunaanyizibwa eri omuntu gw'osikidde olunaku olwaleero. Obeeranga muwulize era beera muwulize kyokola nti olubugo olwo luteekako amatu buli kaseera okuba nti nno owulira ekigenda mu maaso wano mu nnyumba ate ne mukika okutwaliza awamu ne mu nsi yonna. Walabye twatandise n'ekitiibwa kya Buganda tufa nnyo ku Buganda kubanga ennono era bwe buwangwa mutujja okutambulira okulaba nti tunyweza obwakabaka bwa Buganda. Beera musajja muzira ng'olwana okulaba nti otaasa Buganda awamu n'ennyumba. Kwasa ekkumo lino si lya kufumita oba kutiisatiisa balala, wabula kwe kulwana okulaba nti banno obawunda ne basobola okubeera awamu. Ate wabeerawo ensonga yonna oyimirire nga olaba nti omuti ogwegolodde bulungi, ensonga zonna oziramuze buvunaanyizibwa nga teweekubirira. Nga walaba effumu eryo
okutegeeza okubeera nti buli sayidi yonna beera ng'oliko obwogi ng'osobola okuba nti osobola okusala ensonga mu bwerufu nga kyofulumya kibe nga tekifumita bufumisi kutta nga kisibuka ku lulimi lwo, wabula kibeerengawo okuzza emitima n'emmeeme y'abantu. Olujja lugazi n'ennyumba ngazi bajja kujja era tujja kujja mu nsonga ez'enjawulo. Beerangawo okuwuliriza ebifa mu kika ate n'okukkirizanga okulungamizibwa. Bwe tuba tuze nga tulina ensonga zonna totuyisanga, tetugendanga nga tulina kyotuwadde mu ngeri ya kolaki yakunywa. Kwasa endeko eno erimu otwenge nti buli ajja muno kubanga aba avudde lugendo omuwanga ku twenge otwo n'asobola okukkakkana, ate naawe yonna enge ekubeerako ku mutwe gugisiimulako. Tofuukanga waddanga wabula onywangako ku lw'obulungi ng'emyaka gituuse kuba girabika gikyali mito. Totandikirawo naye omanya nti azze tomubuusanga omuwanga ku lw'obulungi bw'enkalamata. Batungira ensawo okusobola okutandika mwe mwennyini okupakasa, ate mupakase nga mufuna. Sibo yensawo eno nkuwa lubugawo nga ye babiri Loda na Lugwa, mukyala muganda ddala tugira bw'omulabye. Ofunye omutwe mungi okulamula obulungi amaka gano oba ennyumba eno. Omulaba nti muto naye mwongere okuba nti mutambulira wamu okusobola okuza abaana abo bemusikidde olunaku olwaleero. Mubawumbewumbe nyama olubuga era mbakwasa ekigwo kino okubanga entandikwa y'okuba nti mulabirira abantu bonna abanajja mu maka muno. Kwasa n'akambe kano okusobolanga okulabirira abaana n'abazzukulu abajja mu nnyumba muno. Tobalesanga mmere, ate era kwasa n'enkumbi eno osobole okulimiranga abaana bemusikidde, okubalimiranga emmere, ate era wabeerangawo ne bulungi bwansi weyambanga enkumbi eyo okusobolanga okugenda osobole okutuukiriza byonna ebiba byalagiddwa okukola ku lw'obulungi bw'ensi nga bimanyi Buganda ne beyimiridde. Basebo ne bannyabo ntwala omukisa guno okuddamu okubanjulira omusika w'omugenzi Ssaalongo Kiyingi Pawulo ngazze mu bigere bye ye Dawudi Kiwuuwa gwe mulaba wano atandise olunaku olwaleero obuvunaanyizibwa obwo. Twongera okubasabira abaana bano mwagalanga nnyo eddiini kuba bakadde bammwe bonna batambuliranga mu ddiini. Mwewalanga nnyo ebintu by'okweraguza kubanga tebigatta wabula byawula bwawuzi. Mulwanirire okubeera obumu n'okubeera awamu.
sikabanno gw'oyagala ne gw'otayagala ajja kubeera muvunaanyizibwabo. Ekyeŋŋamba eno kyeŋŋamba n'eri gye ndakuse, mwagale Katonda mu nsi yammwe. Buli ekiba kiremye nga mudda ku mapepe nga musobola okukola ki okwegayira Omukama Katonda ngayogera okubakuuma n'okubalungamya. Basebo ne bannyabo abo be basika baffe abateesiteesi b'omukolo guno n'ab'ennyumba eno okutwaliza awamu okulaba nga bwonna tutambudde Kansooka okweyanjulanga ekyandibadde kyetaagisa kubanga waliwo obulombolombo bwe tugoberera bwe tugenda okuteekako abasika bwe tugenda okuteekako amaka gaabwe gali wala. Kale no twandibadde ate tubazimbira buyumba ne gabeera amaka gaabwe ne tubateerako omwo, naye mu mpisa yaffe tusazeewo tubateekereko wali mu nsiisira y'abakulu kati ge gagenda okubeera amaka gaabwe. Kamala okweyanjula ate agenda okuteekako abasika bali. Erinnya lyange nze Monsiano Nanfumba, mbeera Buluku mu Butambala. Kitanga nzaala ye Yozefu Mayengo agalamidde Buluku awo. Era ndi muzzukulu wa Alfonsi Walungama naye agalamidde Buluku era mu Butambala awo. Ndi muzzukulu wa Kibongo agalamidde Buluku awo. Ndi muzzukulu wa Nkwanga naye ali Buluku awo. Nsibuka mu luggya lwa Alfonsi Walungama. Nsibuka mu lunyiriri lwa Nkwanga, bonna bali awo. Era nsibuka mu mutuba gwa Nakatampeewo e Buluku. Nsibuka mu ssiga lya Mpungu e Bweya. Era nva mu kasolya ka jjajjaffe Omutaka Lwomwa e Mbale. Omutaka oyo jjajjaffe Lwomwa yatuyunga ku Ssaabasajja Kabaka. Ate Ssaabasajja Kabaka n'atuyunga ku Kabaka w'Abakabaka. Basebo ne bannyabo kakali kambasabe ngende ku mikolo giri egyo neetaagisa. Yozefu Kateete ye Nanfumba Monsiano. Emini Nanfumba Joseph
ng'afuka ali wamu n'olubuga nakiboneka nti Nanfumba polisi alongosikira Nanfumba Joseph ng'osikira taatawo Nanfumba Joseph osikira kitaawo Katete Sebo mpe ngoma yange. Yegulu wali awo oli muzzukulu wa Tekaana Engulwe oli muzzukulu wa Kakomo Embweya era oli muzzukulu wa Ssemugonde Kayenje. Obuvunaanyizibwa obukwasiddwa olwaleero mpozi tuyimbye buyimbe okuva obwekiro si bwakulagajjalira bukulu nnyo nyini ddala okubirizibwa okubukuuma era n'okukola ennyo ng'okolerera abo b'olagiddwa okukuuma n'okulabirira era n'okwongera okubawa ebituufu ebigenda mu maaso ebiyinza okuyamba ggwe n'abalala bonna. Tubeeranga mu kwekubiira ng'obadde olamula. Mu kulamula okwo mwe mutudde byonna by'obuvunaanyizibwa. Toweekubiira ng'osala, toweekubiira. Oteeka okuwulira abakulu bajjajjaffe abo bonna b'enkumenyedde ekiba kigaanyi beebuuzeeko bajja kulungamya ate naawe oyongere olungamya abalala. Kaakati nkukwasa effumu lino n'ekifundikwa nga bye bifungamyewo obuvunaanyizibwa bwonna bw'ofunye olwaleero. Mukwakireko omuzindaalo. Bana jjajja mukwakireko omuzindaalo akoleko kimu. Muteeke ku mwali ayogere. Bw'okwasa olwaleero era bw'otandise
Eryo effumu tebakuwadde lya kufumita bantu, wabula lwa kufumita bizibu. Buli ekizibu ekikulumba olina okukirwanyisa nekitakutuukako gwe wennyini ne banno b'okulembedde. Okukwasa endeku eno nga ke kandibadde akatuuso akajja okubeera nga ojja kusanga abantu bangi nga abali wano olwaleero bonna bajulizi, ng'otwala obuvunaanyizibwa obwo. Tolasanga muntu yenna kantu, obeera nga omuntu atunuulira buli yenna ayingira mu maka wano taviira waawo. Kamale okukuteerawo entandikwa oba okubateerawo entandikwa. Entandikwa mutandikira okwo, era ensawo ereme ekkalira obudde bwonna mubeere nga ensawo eyo ebakuuma buli ekinaabanga kizze. Kukwasa enkumbi eno, enkumbi ekamala byonna, ate yetuviiramu byonna byetufuna nebyetulya byonna wano mu buwangwa era tukozesa nkumbi. Mugikozesenga ejja kubawa bingi nnyo. Mulimu abalongo. Kibuga kwata akapa ako tulina yingira nga makamuno omusabira amagezi. aliyeyo munda omusiko omulala aliwa tamuwadde manyi abo balongo nno Musika wa Ssalongo Mpungu
omusika ye Kakomo Vincent Mana Joseph omugenzi Tezina Salongo Mpungu bwe tuteekerako omusika kakati omusika ye Kakomo Joseph asikidde kitaawe Salongo Mpungu Kakomo Joseph gezaako okubeera nga okola ebintu ebirungi obeera ekyokulabirako eri b'okulembedde olwaleero oleme kubeera muntu azibuwala n'okufuula okukaabya buli omu emyaka gyo gikyali naye ate olina okugoberera bingi nnyo ebituwalanya ebyo tulina obusungu bw'otobufuga buyinza okukozesa ekikyamu tulina ebituwalanya bingi ekikyamu mu bituwalanya gwe wenyini bw'oba weemanya wekka n'otomanya balala ne bw'otwala era obakozesa ebikyamu ogezangako munnange okulaba nga okuuma obutebenkevu n'emirembe n'obutabeera kiwagi mu banno. Bano bonna abantu abazze wano olwaleero bazze ku lulwo era bazze ng'abajulizi. Kakati nkukwasa effumu lino obeere musajja muzira wa kulwanyisa bizibu. Ebizibu obirwanyise kubanga bali bajjajjaffe edda balwananga nga balwanirira ensi yaabwe n'emisaayi ne giyiika. Oyagalanga nnyo ensi yo, oyagalanga nnyo eggwanga lyo nga bwe nkuwulidde ti ne bajjajjawo balirwanirira ne bafa omusaayi ne guyiika. Abalala bafiireyo mu ntalo balwanirira ggwanga lyabwe. Amafumu ago munaye ne bakukwasa kulwanirira bizibu. Kukwasa endeku eno tibuli muntu ajjanga maka muno munnange omusuulu omwoyo obutamutwala nga alakasidde nga bwazze luuka nkukwasa akamba ako munnange olugendo enjala terudda. Buli atuukanga mu maka nga naawe osala amagezi tumbiruwa
kukwasa enkumbi eno munange leere nga mutabaazi kumbize kyegaba Katonda yakimanya ate yakiyita maze bonna bawulira kabatalewo munange entandikwa mutandikirengako entandikwa eno si yakwejjalabya nti tufunye olaba abamu tuteekaku katono ntandikwa butandikwa kutandikirako butandikizi mubeeranga bakozi mufune ate mufune ebinaatu okuyamba abalajanga mumakago balina kugenda nga nabike tugende bayakasidde kansaba ate bannaffe abasumikira nabo bajje basumikire biko bukwe abavaako mabega omugenzi Kevina Namubiru Nabusa omusika we ye nakiboneka Beti musikidde nakiboneka nakibu Lubuka nakimbogoye obeeranga omuntu tetubijjukira kimulula abaana tebajjina babeera wali waffe babalage maama wo ekiro ekisibizi Nakimuga Pauli mugaba musomere taliiwo basumikiro omugenzi Kevina Namubiru Nagosa omusikawe yenakiboneka Beti ne Lubuga yenakimbogo Pauli Lubuga nakiboneka nakimbugwe Pauli obeera nga muntu omwagazi w'abantu
nga bwolaba bano bonna bazze wano bebaze ba mukwano gwabwe okulaba amutidde bigere wabugu mulingi obeeranga mukakkamu nga bwebusikidde bwe yali bweyagala abantu buli kamu akakwata ku birungi nawe byeyagala okagalizanga abazze gy'oli sijja kulwawo nnyo gwe ateekero ntandiko eyo mutandikireko okuzimba ensawo eneeyambanga amaka ennaku eno era eyambe okuyambanga kwabo abama n'abanga bazze gye muli balina kuddayo nga bwe bazze n'akambe kano munange olugende nyatuludda okulaba olyazze mangu mangu nga naye omutunuulira ebyolubuto nakukolererezze enkumba enjanga kulima erima buli kimu ekivaamu sente ekyokulya enkumbi ebikola n'olwekyo temugyerabiranga tetukyalinawo nnyo kirala olukiiko olutesitesi ku lusaalongo oyo baana agwawa sebo tukwebaza wamu n'olukiiko lwonna okubeera obumu n'okwewaayo okusobola okulaba nga ennyimbe zino zaabizibwa. Twongera okwaniriza bamaama bakojja abatukoze obulungi obutagambika. Tubeebazisa nnyo bamaama ne bakojja, nammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twongera okwebaza maama Sogudde, maama oyo atukoze bulungi ate era nga yakutta ensawo okusobola okulaba nga buli kintu kyonna kitambula nga bwe kiina okutambula. Kansaba endowooza kukwaya mututwale mu kitundu ekyo ate nga tulindirira abalala.
ebituukirivu bibeere nammwe mwenna. Abantu ba Katonda mwenna abakuŋŋaanye enkya ya leero mbaaniriza nnyo mu kitambiro kya mmisa eno, omwaliro omutukuvu gwe tukubye mu maka gano, nga twagala okusabira ate abo abazze mu bigere bya bannaffe Ssaalongo Remegio Mpungu, Tata Francis Sewagudde, Ssaalongo Kingi Paulo, Omwami Yosefu Katete ate ne Sengana Bosa Kevina, nga bafunye abasika abo ate abateereddwako abagenda okutulagibwa. Tusaba Omukama mu kitambiro kya mmisa eno, bano abasigadde okukola omulimu, naddala omulimu omulungi bakadde baffe bano gwe baleka, Omukama abateekeko omwoyo we, balamuze magezi, babeere bampisa, ate bakole ekyo ekibasuubirwamu, naddala nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Tweyatulenga bwe tuli aboonoonyi, ekyo tusaanira okusoma obulungi ekitambiro kya mmisa eno. Bannaffe betusabire abagenzi ate n'abaana bagenda okubasikira basobole okuganyulwa mu ssaala eno enkulu ey'emmisa. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu, malayika bonna n'abatuukirivu namwe baganda bange kunsabira Omukama. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatira ekisa, tusonyiwe ebibi byaffe, atutuusa obulamu obutaggwaawo. Ayi Katonda ow'ekisa era asaasira emirembe gyonna, otukuŋŋaanyiza wano okwabya ennyimbe ez'abagenzi Ssaalongo Remegio Mpungu, Tata Francis Sewagudde, Ssaalongo Kingi Paulo, Omwami Yosefu Katete ate ne Sengana Bosa Kevina, era n'okussawo abasika abo abatulagiddwa Daudi Bosa ne Lubuga Lydia Nakiyingi, Daudi Kiwuuwa ne Lubuga Babirye Roda Nalugwa, Nanfuma Yosefu Nakiboneka Whitney, Nakiboneka Betty, Nakimbugwe Pauline, Kakomo Yosefu ate ne Nakiboneka Christine. Mu baganda baffe bewayita era betujjukira olwaleero tukuwanjagira obatunuliza ekisa obawe ekimuli eky'emirembe. Era tukusaba n'abasika wamu ne balubuga baabwe obajjuza amaanyi mangi okutuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa bwabwe. Ekyo tukikusaba nga tamu Kristo Mukama waffe omwana wo awanga anaalamula nga mukimu ne mwoyo mutuukirivu, Katonda omu emirembe n'emirembe. Katutuule tuwulize ekigambo kya Katonda. Essomo erisooka. Ennaku z'okufa kwa Dawudi bwe zaasembera, n'atuukirira Solomoni mutabani we, n'amugamba nti, nzuuno ŋŋenda okukwata ekkubo ensi yonna lyekwata. Guma, beera musajja, era kwatanga Omukama Katonda wo be yakukuutirira. Tambulira mu makubo ge, okwatanga amateeka ge, ebiragiro bye, ennamula ye ne byayigiriza.
nga bwe byawandiikibwa mu tteeka lya Musa. Lw'onooba n'omukisa mu byonna by'okola ne wonna w'onoogendanga. Omukama alyoka akakase bye yansuubiza nti abaana bo bwe balyekuuma ne baba beesigwa gye ndi n'omutima gwabwe gwonna n'omwoyo gwabwe gwonna, tojja kubulwa musajja ku Nnamulondo ya Isirayiri. Bw'atyo Dawudi n'agalamira wamu ne bajjajjaabe, n'aziikibwa mu kibuga kya Dawudi. Dawudi yafuga Isirayiri emyaka 40 mu Kebbulooni. Yafugiramu emyaka 7 ate mu Yerusaalemu emyaka 33. Solomoni n'atuula ku Nnamulondo ya kitaawe Dawudi. Obwakabaka bwe ne bukakata ne bunywera. Abooluganda ebyo Mukama yabyogera. Sebo, kirungi tubeere wano. Oba oyagala tukole na wano ensisira 3. Emu yiyo, endala ya Musa, endala ya Eliya. Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'Evangiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo. Ne wayitawo ennaku 6 Yesu n'atoola Peetero ne Yakobo ne Yowanna muganda wa bokka, n'agenda nabo ku lusozi oluwanvu, n'afuuka mu maaso gaabwe. Amaaso ge ne gaakaayakana ng'enjuba, ebyambalo bye ne bitukula nnyo ng'omuzira. Awo Musa ne Eliya ne balabika nga boogera naye. Peetero kwe kumugamba nti, Sebo, kirungi tubeere wano. Oba oyagala tukole na wano ensiisira 3. Emu yiyo, endala ya Musa n'endala ya Eliya. Yali akyayogera atyo, ekire ekitangalijja ne kibabuutikira
eddoboozi ne liva mu kire ne ligamba nti ono ye mwana wange omwagalwa gwe neesiimiramu, gwe muba muwulira. Abayigirizwa bwe baawulira ne bagwa nga beevuunise, ne batiira ddala nnyo. Yesu n'asembera n'abakwatako n'abagamba nti musituke muleme kutya. Bwe baasitula amaaso tibaalabawo mulala wabula Yesu yekka. Bwe baali baserengeta ku lusozi, Yesu n'abakuutirira n'agamba nti kye mulabye timukibuulirangako muntu okutuusa omwana w'omuntu lw'alimala okuzuukira mu bafu. Ebigambo by'evvanjiri eno bikomye wano. Mu kiggwa ky'ekitukuvu mu ddoboozi ery'ettongoli ameezo ne mu nnyimba engoye embuzira madinda atenderezebwe Omukama, atenderezebwe Omukama Katonda w'amagye, atenderezebwe Omukama, atenderezebwe Omukama. Ku makya bwe tugolokoka nendeeza buli ngeri, nendeeza buli ngeri. Nga tukyali ku nsi kuno ebe tuligenda mu ggulu, ensiime nayo olubeerera, emirembe gyonna mu ggulu. Atenderezebwe Omukama, atenderezebwe Omukama Katonda w'amagye, Omukama atenderezebwe Omutonzi w'eggulu n'ensi. Omukama mulungi ate obudde bwonna. Omukama mulungi era ze embeera ze weewa. Katutuuleko twewulire ku kigambo kya Katonda tekiwulidde. Nsanyuse nnyo okubeera nammwe nate mbakulisa okuyita ku kiro. Omukama tumwebaza nnyo eyatukuumye ffenna, naddala ababadde wano mu kasiki nga tukuuma obudde okulaba nti nate Omukama bukeesa lutuka olwaleero nga ffenna tuli balamu ate ng'agenda kutwongera essuubi. Bannaye nga mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yaniriza bamaama baffe Nalongo Nakanya Flavia ate ne Mama Sewagudde. Mama Sewagudde mulengedde. Mama Flavia ali luddawa? Ali mu Jamalita. Buli omu yatudde wuwe. Okay. Bannange mwebale nnyo okujja okulaba nti nno tuweesa omukolo guno ekitiibwa ate n'okugoberera ebyo byonna ebigenda okugenda mu maaso. Njagala okwebaza ennyo abakulu b'ekika n'abagoberedde ensonga eno okulaba nti nno tutuuse ku mukolo gwennyini gwe tubadde tweteekerateekera abatambuza olumbe luno, ennyimbe zino, okulaba nti nno tukkirizibwa ate okuzaaba mu butongole. Abakulu b'ekika bannaye ne bekikwatako tubeebaza nnyo, mwebalire ddala. Omukolo guno nga bwe twagambye olunaku olw'ejjo, omukolo gugatta ebintu bibiri. Gugatta ebyobuwangwa ate ne gugatta n'eddiini. Eddiini teyajja kusazaamu bya buwangwa, wabula eddiini yajja okutuukiriza obuwangwa bwaffe n'okubutereeza n'okubufuula nti bwa kitangaala. Obuwangwa abamu babutunuuliranga ng'obulimu ekizikiza, kyokka ate nga obuwangwa bulimu emigaso mingi nnyo. Emigaso egyo gyetwesiimiramu ennyo. Bajjajjaffe beekuumiranga wamu naddala wano mu Buganda. Era okugamba nti no tuli mu Buganda nga Kabaka yatuli mu makkati yabeeranga nsonga nkulu nnyo. Era kyo kirwaki n'olunaku olwaleero bwe tulaba ku Kabaka tubuguumirira ffenna, ne tubanga abaguddemu ensanafu, ne tusamaalirira, ne tujjula essanyu, ne tujjula ebbugumu, kubanga oyo atukuŋŋaanya awamu mu bumu alabiseeko. Bwe tulaba Kabaka tujjula essanyu
kubanga ke kabonero ak'okubeera obumu, ke kabonero ak'obuwangwa bwaffe ak'enkukunala. Awo nno ffe bwe tukuŋŋaana mu mbeera nga zino ng'Abaganda, okukuza ebyaffe ng'Abaganda, okugoberera obulombolombo n'ennono, kituzaamu amaanyi. Ne tumanya nti nno Kabaka gy'ali ate nga mulamu, ate nga omukolo guno gusaamu ekitiibwa ebyo byakuuma ebyabajjajjaabe, bajjajjaffe. Awo nno bwe tulowooza Kabaka tulina okumusabiranga ennyo Katonda amukuume. Katonda omulungi ow'ekisa, otubeere Mukama, otubunduguleko emikisa gyera, baffe omukuumenga. Eyo y'ensala gye tuwerekereza ani? Kabaka waffe, kubanga yatukuŋŋaanyiza awamu ng'abooluganda ne tussa kimu, ne tusanyuka kubanga tuli baki? Baganda. Omuntu ataliko ggwanga abeera misplaced, abeera lost, kubanga obuwanga bukuwa gy'olina okubeera, gy'olina okwesigama. Ebintu nga bitabuse, ensi ng'ekweganye, era otambula odda mu babo, si bwe kuli? Era ne bw'ofa bakusitula bakwetika bakuzzawa mu babo, ku butaka bwo osobole okwesiima n'abo ate b'olina okuba nabo, bajjajjaabo bwe mussa ekimu, abakuleese okubaawo n'okubeera omulamu ennaku zonna, naddala ng'okyali ku nsi. Ennyimba ezatunulirwangamu ng'ekyenyinyalwa, bagenze mu bintu byakweraguza, bagenze kusinza balubaale, bagenze kukola bintu bitajja. Naye ate mwattu nga mulimu ebintu ebyokuyiga nga bwe twagambye olunaku olw'ejjo. Okwabya olumbe kulimu emigaso mingi era nga bwe twagimenye. Okumanyagana, okubeera awamu, okwongera okwetegeera. Gwani gundi yaani, tuva mu nju emu, ono yaani, muyita ntya. Mu Luzungu waliyo ebigambo uncle ne aunt. Kyokka nteeka obuyisa mu Luganda biyinza obutavaayo bulungi. Tulina ssenga, tulina kojja n'ebintu ebifaanana ng'ebyo. Kyokka ate bw'obiza mu Luzungu amakulu gayinza obutavaayo buki bulungi. Bodda ku sayidi ey'obukojja ojja kusangayo baani? Bamaama ne baani? Ne bakojja ne bakizibwe. Naye ate bw'obiza mu Luzungu amakulu g'omulandiro ogwo gayinza obutavaayo buki bulungi, kubanga ojja kugenda n'ewammwe ku butaka osangeyo embeera ze zimu, osangeyo abakyala n'abaki n'abasajja. Oyagala ate okubayita kyewali bayise ng'oli ku bukojja ekitavaayo bulungi, kubanga ate ewammwe osangayo baani? Basenga ne baani? Kwegamba bwe tubeera mu mbeera zino yongera okutegeera nti senga wange gundi bulijjo mulaba bulabi, oba bulijjo muyita nga nenga muyita mu ngeri gye naali muyisemu nga weebukojja, ate nga si weebukojja sengange. Noyongera okutegeera Oluganda kyeki n'ebyo ebitukuuma okwetegeera obulungi nti bye biki. Eggulo twayogedde batugambanga nga twakatandika okuyiga Oluganda nti tambula ng'omuki ng'Omuganda, n'otula mu kigezo ky'Oluganda ne bakuterawo ekibuuzo. Tambula ng'Omuganda n'otandika okunnyonnyola Omuganda atambula bw'ati, asooka ne yeerongoosa, n'alabika bulungi, ne yeesiiga akazigo, n'ayambala ekkanzu, n'ateekako ekizibaawo, n'atambula mpolampola nga tasaatuuka. Oyo ye Muganda. N'omaliriza ng'ogamba nti maze okutambula ng'omuki. Omusomesa n'akusimba ziro ng'erimu n'amaaso nga n'okwayuya eyayuya. Naye bwe tujja mu mbeera zino ng'ez'olumbe twongera okutegeera okutambula ng'Omuganda kyeki. Kwe kunnyonnyola obuvoobwo n'obuki? Obuvoobwo w'oli kati ne gy'okola otya ne gy'ogenda. N'oyongera okubeera omuntu ali ku nsi alina ekigendererwa, atasindikibwa mpewo, atatwalibwa muyaga, naye ng'alina ekigendererwa. Bw'obanga olina obuvoobwo oba n'omusingi kwe weesigama n'ogamba nti mwattu kuno kwe nsimbye. Ebizibu ebikugwira n'omanya nti nno sirinzekka, bajjajjange gye baki gye bali. Kangende mbeebuuzeeko, kanzireyo waffe mu kyalo neebuuze ku bataata ku basenga bambuulire embeera z'ensi zino, engeri gye bazinsookamu, ebintu byali badde bitambula bitya. N'oweebwa amagezi nga gavira ddala mbabo. Omuntu owo okugyako ng'alina ekikyamu tayinza kuwa kibi. Awo nno omukolo guno gwa kitiibwa, kubanga ate guweesa ne Katonda ekitiibwa.
Katonda yatonda nga tuli balungi ffenna, talina gwe yatonda nga mubi. Era bw'osoma mu kitabo eky'Amasooka, Katonda buli kye yatonda yagambanga nti wamma kino kirungi. Bwe yatondanga emiti, ebyennyanja n'ennyanja n'ensozi, buli bwe yamalizanga agamba nti wamma kino kiki kirungi, talina kye yakola nga kibi. Wabula ffe ate be yasussaamu mu kutonda, oluusi ffe tubirabisanga ebibi, naye nga buli kimu Katonda yakitonda kiki kirungi. Awo nno bwe tuba nga tuli ku nsi ne tukola ebirungi, ebirungi bino bisaana bibeewo, kubanga tebiyamba ffe ffekka, naye biyamba n'abo abayinza okuddawo nga ffe tukoze tutya tuvuddewo. Kati bwe tuteekako omusika, tuba tukulumiza Katonda ne tumwebaza nti wamma watuwa ono n'ono baasobola okuleka omukululo omulungi. Kakati no tutaddewo ono atwale omukululo guno mu maaso, ettendo n'ekitiibwa ne bimuddira, nga bino ebirungi bikola bitya bikolebwa. Gega amakulu kitegeeza omukolo guno ogw'okuteekako abasika guweesa Katonda ekitiibwa, teguweebula Katonda, wabula gwogera kumuyimusa n'okumugulumiza n'okumusuusuuta nti yasinga byonna, kubanga kyekituufu. Toyinza kwesimba Katonda nti naawe oli Katonda, tekisoboka. Mu Uganda muno waliwo abaafuna Katonda, tebambala sapatu, batambuza bigere, bambala byeru. Naye lwakyalumu Katonda n'alwala. Era oluvannyuma lw'okulwala n'akola atya? Ne bamulekaalekaawo, Katonda bannange, Katonda awummudde, yeebasiremu Katonda, n'atandika okubawunyiriza. Ne bagamba Katonda tumugye wano kubanga afuuse ekitakola ki ekitaggasa, tumugye wano tumuziike Katonda. Katonda tebamwepankako, ate tebamwegeraageranyizako, kubanga wakitiibwa, yakutunda toliiwo. N'akozesa amaanyi ge n'obwa Katonda okukuteekawo, n'akuteekamu ebirungo byonna ebikusobozesa okubeera ekyo ky'oli. Awo nate toyinza kwikeera ku makya n'ogamba kakale nange ndeyani ndi Katonda, tekisoboka. Oli yayimba olima n'agamba nti oli Katonda weewuunyisa. Bwe ndaba ebintu by'okoze byonna bikola bitya biwuunyisa. Buli kaseera bwe tuba ku nsi tulina kwewuunya bwewuunya. Bw'otunuulira omuti nga guno, Katonda yakukola ki? Yakutonda, newankubadde ng'ensigo yasimbibwa, naye era Katonda yakola atya? Yakukola nga bwe gutyo bwe gulina okubeera. Naye teebereza ne gubeera mu kitundu, teguseetuka kugamba nno kanneeyongereko eno ebbuku muliyitiridde, kanneeyongereko eri, nedda, ne gubeera awo, ne gubala ebibala byagwo mu budde bwagwo, ne tubirya, ne gumala ne gukala. Naye nga tegweseetuddeeko yadde n'okudda eri. Omwaka akafaananyi singa naffe Katonda buli omu yamutonda alinga muti ng'oli mu kifo kimu. Ng'oli mu kifo kimu kyokka ng'oli muntu. Bw'otunuulira ebintu Katonda bye yakola byekola bitya? Byewuunyisa, era tulina kumalako obulamu bw'okunsi nga tumwewuunya nti bannange ate wabikola otya? Omuntu n'amuwa amagezi, n'amujuza amagezi agatali mu bintu byonna byonna bye yatonda, n'akola ebintu by'oyinza okwewuunya. Oyinza okutunuulira ebintu omuntu byakoze mu bw'omuntu bwe, naye nga Katonda amukwatirako naawe ne weewuunya. Tunuulira ennyonyi. Waliwo obunyonyi buno obutono, oyinza okukalaba nga kasituka n'oteewuunya nnyo. Naye bw'ogenda ku ssaawa olaba ennyonyi erina injini nnya, kintu kinene bweki kikumpi kitundutundu lya kyalo, naye ne kisimbuka emisinde ne kisituka ng'ate kijjudde abantu, ate si bantu bokka, nga mulimu n'ebirala, mulimu emmotoka endala, ne mulimu sinotulaka mweziri, naye omuntu ne gusituka ne gutambula mayiro na mayiro. Bwe gumala ne gutuuka gye gutuuka ne gukola gutya? Tolema kwewuunya Katonda eyakola omuntu n'amuwa amagezi agakola ebintu ebifaanana nga ki ng'ebyo. Awo nno bwe tujja mu mbeera ng'eno twongera kugulumiza linnya ly'oyo ali waggulu, eyatonda ebiri waggulu eyo, ate ne mu nsi ki yonna. Obusika bwava dda, era ne mu bitabo ebitukuvu bwogerwako. Gwe wamma buli bwe twefumiitiriza ku bulamu bwaffe tukizuula, era ne tukimatira nti ku nsi tetuliiko bbanga ddene. Gwe wamma kisaanye wabeewo abasigalawo okutwala emirimu gyaffe mu maaso, emikululo gyaffe emirungi nga bwe tugambye mu maaso gisigalewo, abalala basobole okugiganyulwamu. Bw'osoma mu kitabo ky'Amasooka ekisooka mu kitabo ekitukuvu, omutwe ogw'15 okuva ku linnya olusooka okuluka ku lw'omukaaga, bw'oba osome bulungi awo tulaba ekifaananyi ekirungi oba ekyokulabirako ekirungi ekya jjajjaffe Ibulayimu. Jjajjaffe Ibulayimu ono Katonda yamulonda mu biseera ebyo, naye yasooka kusoberwa
kubanga yali talina anamusikira era kino kyamweraliikirizanga nnyo kubanga mukazi we Saara baali bakuze nga bakulu ddala naye nga tebalina muki tebalina mwana Saara nga mugumba nga tazaala kyokka ate nga Ibulayimu yalina potential ekola etya ezaala naye nga mukazi we gwalina okuba naye talina ki talina potential ali awo ali munaku nsa naye nga ekisinga okumuluma bwe nfa kati Katonda n'antwala ani agenda okusigalawo kubanga ate omulenzi yalina okukola ki okusikira kitaawe si bwe guli ne bwe yali zadde omuwala yalisigaddawo nga yeeraliikirira nti banaye ani anatwala ebintu bino mu maaso naali agadde omwana owange gwenzadde yabakola atya ansikira kubanga aviira ddala mu nze kitundutundu ku nze kati tukyamweraliikirizanga nnyo banaana anaanaasigalawo okutwala omulimu gwange mu maaso awo n'ensonga y'obusika ow'okudda mu bigere bye yamubyanga nnyo omutwe kyokka ate Omukama n'amweroboza n'amuwa ekisuubizo nti wakufuna omusika ate nga tavudde walala wonna wabula mu zadde lye lyennyini. Awo no Ibulayimu yagenda yeewuunya ng'agamba kakati ompadde ebisuubizo bino naye ku myaka gyange emikulu kinaasoboka kitya mpise mu myaka naba bitya. Olw'ebikuno bya Katonda Ibulayimu ono bw'osoma ekitabo kino yafuna abaana babiri Isimayiri ate gwe yazaala mu muddu jjukira nti Saara yali talina muki yali tasobola kuzaala. Awo nno jjajjaffe Ibulayimu ne yeeyambisa omuddu era yamukolera n'afuna omutabani Isimayiri. Ate oluvannyuma ennyo ng'Omukama amugiridde ekisa Ibulayimu ono n'afuna omwana Izaake gwe yali azadde mu Saara ki yennyini. Kugamba okuzaalibwa kwa Izaake ne kutuukiriza ekyo Mukama kye yali akoze atya amusuubiza nti ogenda kufuna omwana owuwo yennyini atajja kusobola okukusikira obulungi osigala kugamba gwe naawe nobonaba ng'ogenze osigalewo ebbanga lyonna. Awo no Izaake n'akola omulimu guno naye nga Ibulayimu jjajjaffe amuteeseteese bulungi. Jjajjaffe no Ibulayimu tumuyigirako ebirungi bingi naddala mu ngeri gye yeeyisaamu okussa ekitiibwa mu bulamu bw'omuntu ate n'okutya Katonda. Katonda yamuwa ebirungi bingi omwali n'okumuwa ezzadde lino lyali alindiridde ebbanga eddene ate teyakoma kumuwa zadde lino naye yamusuubiza nti ogenda kubeera jjajja w'abakkiriza emirembe n'emirembe ekyo tekiri kugibwako kubanga okoze ebyensanyusa. Era naffe bwe tutuula wano twesiga okuba nti tuli bazzukulu ba jjajjaffe ani Ibulayimu kubanga eyo gye tulandira okutuuka kati. Awo nno n'amuwa omukisa ate nga naffe okwo kwe tugabana ku mukisa ogwo. Jjajjaffe Ibulayimu yassaawo enkolagana ennungi n'abantu abaali bamwetoolodde. Yali muntu mulamu ng'assaamu ekitiibwa abalala naddala abo bonna bonna abaali bakoze batya bamwetoolodde ng'amanyi nti ku nsi taliiko yekka naye aliko n'abantu abalala bwe basaanye okussa ekimu naddala nga babeeragana nga baagalaŋŋana ate nga bakola ebyo bisanyusa Katonda. Jjajjaffe Ibulayimu yafuna ettaka lye yafuna jjukira Katonda yamulonda n'amugamba va wano otambule ogende mu nsi gye nnaakulaga naye bw'atuuka eyo yali taliiko wuwe. Naye oluvannyuma ennyo n'afuna ettaka kyali kya buwangwa era ne mu biseera bino ebyawandiike bino mwe tubisomera kyabeeranga kintu kya buwangwa kukuuma bantu okuba nti basigalawo ebbanga lyonna. Awo nno jjajjaffe no Ibulayimu yafuna ettaka ku bantu abaali bayitibwa Abakiiti. Bw'osoma mu kitabo kino era ekyamasooka omutwe gwa 23 olunya olusooka okutuuka ku 2 olw'obulungi bwe yasaba ettaka baamuwa buwi nti ssebo ffe baani abayinza okukuguza ettaka lino twala butwazi ne bamuwa ettundutundu ly'ettaka newankubadde nga yeegayirira n'abagamba nti banaye kansasule muleme kumpa buwi bamwegayirira ssebo totuwa olw'obukulu bwe tukulabamu Katonda yakulonda ffe tetusobola kwesimbako twala ettaka. Era ettaka eryo yalikozesa okuziikako mukazi we Saara yasooka Ibulayimu okufa. Era Saara we yafiira ng'alina emyaka 127. 127 kuffe wano ani alina emyaka 10 sisulira nti waali omuwandiisi wa Zabuli atugamba emyaka 7 oba 8 eri abo abaaki ab'amaanyi. Ne Saara ono mukazi wa Ibulayimu yafa ng'alina emyaka 127.
era oluvannyuma lw'okumuzika ku ttaka eryo ettaka eryo ne lifuuka ery'obujjajja. Naye oluvannyuma lw'okufa jjajjaffe Ibulayimu yafa alina ye emyaka 175. Ebyo tubijja mu byawandiikibwa. Oli yafa alina emyaka 127, onafa nga alina emyaka mmeka? 170 emeka? Naye batugamba yafa mu bukadde obulungi obwegombesa ku ttaka eryo era kwe yakola atya? Bwe yaziikibwa. Ng'ogyeko ebirungi bwe tuyigira ku Ibulayimu ebirala tumuyigirako kusa ekitiibwa mu byobuwangwa nga bwe tugambye. Ettaka kya buwangwa era kitukuuma. Ettaka ennaku zino ettaka kafuuka kati kataka. Tetulabye mugaso guli mu ttaka n'ensonga y'okukuuma obuwangwa bwaffe ku ttaka. Ennaku zino osanga omuntu ettaka litunulamu ki? Ssente na nsimbi na kugaggawala. Kantundewo nfune ne bawanampamu miliyoni 2. 2 ssente nnyingi nnyo bwe banampanga mpeddeyo. Kugamba 2 n'otunda ettaka n'obuwangwa buno okola otya? N'obutunda ogenda kusigaza ki? Bonaafa banaakola batya? Banaakuziika buziisi. Tuyinza naffe okutandika enkola ey'okwokya abantu, cremation, nti abantu bajja kutandika okuwandika ebirabo benfanga munkumengako muki omuliro, kubanga ebiwamwe wabitunda ettaka ne bajjajja bo n'obasengula bonna n'obakasuka bukasusi kubanga oyagala ki? Ssente n'okufuna amangu. Bannange twegendereze nnyo musandi zaffe. Tulina ekizigo kyaki ekyamutaka gwe bayita nsimbi. Agenda kutumalawo bwe twetegendereza bulungi. Oli agamba mbasengule bonna, kuliko ebijja ebiwerako 10 n'omusobi, n'agamba mbasengule bonna, omugago mpaamu ssente mmeka? Ettaka ly'obuwangwa ery'obujjajja n'akola atya? N'alitunda ne basigala nga bali awo nga tebaliko gye bagamba ne bannange tugenda waffe, tugenda ku buwangwa ku butaka bwaffe. Kale nno oluvannyuma lw'okwefumitiza ku jjajjaffe Ibulayimu ono, essomo erisoose litulaze bulungi obukulu bw'obusika mu jjajjaffe omulala ate Dawudi kabaka. Bwe yali atusiza okufa yakuutirira omusika we Solomooni, era agenda okuba omusika we Solomooni kabaka, okubeera omusajja akwata Omukama Katonda byakuutirira. Ebigambo bino naddala badde mu ssomo erisoose njagala bassebo ne bannyabo balubuga mubyefumitirizeeko nnyo. Dawudi bwe yalaba nga obulamu bukendedde ng'agenda okuwumula okufa yakuutirira Solomooni ebigambo ebirungi ng'amanyi nti n'essaawa yonna ngenda kufa, naye waliwo agenda okusigalawo okutwala ebirungi byange muki mu maaso. Namugamba nti sebo beera nga omusajja akwata Omukama Katonda byakuutirira, okutambulira mu makubo ge, okukwata amateeka ge, ebiragiro bye, ennamula ye ne byayigiriza nga bwe byawandiikibwa mu tteeka lya Musa. Bw'onaakwata ebyo n'okola nga bwe ndagira, olwo lw'onooba n'omukisa mu byonna by'okola n'eyo yonna gy'onaagenda. Batugamba nnyo naddala ng'osinza nga beesigama ku byawandiikibwa nti bw'okola eby'Omukama naye agenda kukola ebiki? Ebibyo. Bw'osoosa ebya Katonda naye agenda kusoosowaza biki? Bibyo. Naye bw'osoosowaza ebibyo bigenda kukoma, kubanga gwe ng'omuntu tolina bw'oli, tolina gy'oyinza kuwangaalira ng'Omukama takwatiddeeko. Awo nno bassebo ne bannyabo tusoosowaze Katonda naddala mu buvunaanyizibwa buno obutukwasiddwa. Bw'okulembeza Katonda mu kulembeze bwo agenda kuyamba okulembera obulungi. Olina amagezi nga Solomooni ge yakola atya? Ge yalina. Yagajja ku kitaawe Dawudi yamugamba nti goberera etteeka lya Katonda tolisobyamu. Amateeka ga Katonda gali ameka? Bassebo, amateeka ga Katonda gali ameka? Erisooka ligamba nti okola otya? Osinza Katonda omuyekere okolanga otya? Tolayirira. Eryokusatu erigamba etya? Olongoosa ago ga Katonda tetugenda kuba abantu. Eriddako erigamba litya? Otyanga kitaawo nani? Yogera nnyo. Otyanga kitaawo nani? Nyoko si kivumo abeera maama. Otyanga kitaawo nani? Nga mugende nnyo nnyoko abakwaya. Eriddako erigamba litya? Totanga. Yogera nnyo. Tokola otya? Tobbanga. Yogera nnyo nga toli mu bukuusa nga Katonda bwe yakituwa tukola otya? Tutandike ku toyendanga. Toyendanga. Olekanga.
aha ate omusajja w'abandi ekisema kino kigamba kitya gyogomba nga biki amateeka gano gali 10 naye obanga ogakutta obulungi galimu amateeka 12 biliyoni y'amateeka naye Katonda yagafunza mu mmeka bw'ogoberera bino ng'ogobedde n'ebirala byonna ensi bye yali badde ekola etya ereese tobbanga si kubba buluntuntu n'obuluntu obubba si buno obuntu obutono tottanga obulamu bw'omuntu buwa ekitiibwa si kuwa yatonda omuntu tekawo emirembe buli omu akola atya ateyagaliremu naye otumalawo okundi tukwate bulungi kubanga kino kiragiro kyani kya Katonda ekyo nkyogera si ate nga siri mu bukuusa